tubaniriza abalabi ba Salt TV n'abawuliriza ba Salt FM n'emikutu emirala gyonna kwe musinziira buli lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysious Bujjingo. Program Omunnyo ku Makya era ye program eddamu nezanyibwa olwaleero olw'eggulo mu misingi. Agange nze Prince Apollo mbaniriza mu program njagala ntwale omukisa guno nyanirize omusumba Aloysious Bujjingo atuwe ekigambo ekituzimba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo era n'ekigambo ekitwala mu ggulu. Nsanyuse nnyo musumba. Awamu nange. Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe nnyo. Nzizeemu ne nkusinkana neera. Nkyali mulamu era ekyo kyamagero kinene abantu okusisinkana. Olw'ekisa kya Mukama. Kasita muddamu ne musisinkana. Ekiba kirina okwogerwawo nti Mukama yebazibwe. Amiina. Era abantu tubategeeza nti tetugamba nti Mukama yebazibwe buli muntu nti akyogere kubanga alokose. Weewaawo era abalokose mu bintu ebingi ebiyiganya abantu. Naye tugamba nti Mukama yebazibwe kubanga okyali mulamu nange nkyali mulamu. Olunaku lwajjo. Yes. Jjo amawulire gabaddewo jjo. Gabadde jjo lwa Monday. Mawulire ki? Aga okufa kwa Sara Eperu. Yes. Kakati olwaleero ate kuba yina programu ya leero ne wiiki yonna. Naye takyasobola kuddamu kusisinkana na muntu. Tusaasiddeko ab'ennyumba ye, famire yonna, omukyalo oyo kakati omugenzi Sara Eperu ne ba politicians kubanga okusinga twamumanyira mu byabufuzi. So kiba kyamagero kinene okuddamu okusisinkana n'omuntu. Era bw'omusisinkana tebali byagani hayi bimutera okwogera ebyo. Tuteeka okugamba nti praise the Lord. Kwebaza Katonda. Oba ne tugamba nti Mukama yebazibwe. Okyaliyo nkyaliyo. Nkyaliyo musumba nawe okyaliyo? Nange nkyaliyo. Twebaza Mukama. Tukyagenda ffe maaso n'ekisiibo. Tugenda maaso n'ekisiibo waliwo abakimaliriza. Bagenda kimaliriza nkya. Olw'enkya nalwo balusiibako era. Basiibako essaawa ezo ezisooka kati awo ne bagenda ne balya. Naye bayinza oba bakimaliriza leero oba bakimaliriza nkya oba bakimaliriza leero. Naye nga kiri confirmed nti enkya baganda baffe abasiraamu bagenda kuba mu bijaguzo byabwe ebya Idi. So tubebalizaako Mukama kyetusaba nti empisa zonna nga babadde bazikuuma bongere bazikuume. Bongere bazikuume kuba mu paako omwo mulimu batabani baffe baganda baffe mikwano gyaffe bangi abasiraamu. Naye mu kaseera ka Ramadhan tewabeerawo kasigala kanyooka gwamba n'entalo nazo zikendeera. Sitaani aba ali ku njegere kati bw'abanga ateereddwa ng'ekisiibo kiwedde eky'obusiraamu nga bwe bakkiriza nti sitaani bamutadde bwe bamutaate bo tebamukkiriza kusembera gye bali bamugobe bugobi bamwegobeko. Esagala kukkiriza n'amawulire oba n'eŋŋambo ezoogerwa nti mu kiseera eky'ekisiibo nti waliwo ebyokunywa ebiddiba sagala kukanya nakyo. Ebiddiba lwa nsonga nze nzikanya nakyo kubanga bo basobola okuba nga tebanywa naye ate basipendinga kati akasente gye kaba kalaze ate abakafuna ate bo tebeefuga bo nga bagenda bakola ki nga bagenda bakanywamu omwenge. Ekyo kituufu ne mu biseera eby'ekisiibo n'abasuubuzi abatunda ebintu bino ebirala ebya bulijjo nabo owulira nga bakaaba nti ekisiibo kubanga akasente kaba tekatambula. Obusiraamu bw'oba obwetegereza buli nnyo mu busuubuzi. Kakati bwe bagamba nti eddiini eri nnyo mu busuubuzi oba gurupu y'abantu eri nnyo mu busuubuzi bwebanga esibyemu kasente olw'ensonga ezitali zimu ogenda okwekanga nga mu buli ngeri yonna abantu bateeka okuba nga obwavu babuwulira. Effect ebeerawo butereevu. Effect eteeka okubeerawo. Tulina okuba nga tubajagulizaako tubebalizaako okuba nga bamaliriza naye nga tusaba nti tugenderaawo empisa zeeyongera okuba nga zeezo
ffe tusiiba basiiba naye ffenna kye tusinga okufuna mu kusiiba bukkakkamu kyembadde njala okugamba nti ebisiibo byandibanga tebifaanagana naye ebigendererwa bwogenda okwetegereza olabanga kwetowaza kureflectinga ku maanyi na kisa kya Katonda okuba nti okyaliwo okukkakkanaga birungi kale tulaba ku Soul TV bwetyo bwetandise program n'omusumba Aloysious Bujjingo omusumba nga tunakutandika ekigambo kibe kimu bibiri twali wano wenyini ku program ne twebaza bamemba ba parliament abaatuula ne bayisa etteeka era ne babaga etteeka ku bisiyaga kyaddaaki wiiki eno wegwereddeko enewedde nga ne kooti etafuta ssemateeka ekoonyemu nti lazima etteeka lyayisibwa mu butereevu tewali nsobi yonna waliwo bannayuganda bannaffe abaajulira bawaaba kwali kuwaaba sena kujulira bawaabira ddala yali petition omusango eggwanga lyaguwangudde kubanga kino kyaggwanga yamusanga eggwanga lyaguwangudde kati kyetusaba bannayuganda kwe kwewerayo ddala eri Katonda yaba atuyamba kuba abo bawulidde reaction eya America bagambye nti ekyo kooti ejulirwamu kooti etaputa ssemateeka kye yakoze bagise grave mistake nsobi nnene kwekulira akabazzi kugulu mu luganda olwangu bagamba Uganda kekituusizza naawo ne kooti etaputa ssemateeka no negamba nti etteeka lyayita mu butuufu tewaliwo buzibu America ngega nti twekulidde kabazi ku kugulu mbufe kaakati kiba kitegeeza nti tulina kukaabirira Katonda eyatonda ekintu nga kya mwami na mukyala era nga eky'omwami n'omukyala kikubaganyizaamu ensi okutuuka wetuuse olwaleero ekisinga okukwasa ennaku nti ebinyonyi ebisolo buli kyolowoozaako nga kirabika tekyaweebwa bwongo nga bwe twaweebwa era ekitaaweebwa kubeera mu kifaananyi kya Katonda tekinnaba kwesiriwaza kusiyaga embwa tekwata mbwa nsajja tekisobokera ddala embuzi tekwata mbuzi nsajja tekikolera ddala ebisolo byonna tebikikola so twebaza Mukama nti Uganda eri mu mwoyo gwe gumu nti tetwagala bisiyaga mu buli ngeri yonna tuteekwa kwebaza abalamuzi abatudde abataano abakooti etafuta ssemateeka nga bakulemberwamu omulamuzi justice yamyuka saabalamuzi Richard Buteera ne bagamba nti kikafuuwe nasomye ku kiwandiiko ekyafulumiziddwako beesigamiza ensalawo yaabwe bagambye nti ekisooka zabadde ensonga nga 5 ekisooka nti ssemateeka waffe alambika bulungi era assa ekitiibwa mu buwangwa bw'abantu nti obuwangwa bw'eggwanga Uganda tebukanya na bisiyaga ekyokubiri ne bagamba nti n'ensalawo endala ezibadde zibeerawo mu tteeka ezekuusa ku nsonga eb'ekika bwe kiti nti nazo zabadde ziraga nti ensonga eno eteeka kuggwa bweti n'ebirala bwe bityo naye ensonga y'okussa ekitiibwa mu buwangwa n'enzikiriza y'abantu ekisembayo ekirala kyenzijukira mu bye basinziddeko kyekyokuba nti kino mbu kyabadde ky'abantu nti aba MP abaliisa etteeka nga tebeesazzeemu wadde basindikibwa abantu so ko basinzidde mu Uganda yonna tewali kkonawo otuuka ne bakugamba nti ebisiyaga babyagaleko ki so tuteekwa kwebaza abalamuzi abo so twebaza abalamuzi abo ate twebaza enkwata engeri president w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gye yakwatamu tiyabikwata ng'akozesa buyinza bwe ng'omuntu yabikwatira mu mateeka ffe tugoberedde mateeka tuli ku nfuga y'amateeka ekyokubiri bataddemu Katonda ekitiibwa mu ngeri ey'enjawulo obuwangwa era bwakolebwa Katonda Katonda yatonda buli kye tulina kati kyataatugamba kukola era ne mu buwangwa bwaffe tikiriimu
unfortunately nti abantu bano abafuzi b'amatwale nabo bajja wano nga bategeera era amateeka ge twali tulinawo ge twali tubeesingako be baali baagakola ng'ebisiyaga bimenya amateeka kati engeri gye bakyuka bazzukulu baabwe gye tutategeera era bazzukulu baabwe ebirowoozo byabwe bibagamba nti banamultiplyinga batya balina obugagga bungi ensi yonna bagyefuga naye tebalowooza ate ku busika bayibuli egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika engero essola ya 13 olunyiriri lwa 22 you can check there Proverbs chapter 13 verse 22 Proverbs 13:22 ye yange y'Oluganda egamba gwoba osooka kale ye yange gamba Proverbs 13:22 a good man leaves an inheritance to his children's children but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Omuntu omulungi tusoma engero 13:22 omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana be n'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekerwa omutuukirivu. Kati balina obugagga bungi naye ate boolekedde bawadde omukisa ekibi baagadde nnyo ekibi kati tetwetaaga na kubeegayirira nti batuwa obuyambi oba tebatuwa buyambi obuyambi bwe bandibadde batuwa si bwe bugagga bwe balina bayibuli emaze egobe mu kibya egambye nti n'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekerwa omutuukirivu. Kaakati mu buli ngeri yonna sente oba bazituwadde oba tebazituwadde bajja kuzireka kubanga buli musajja awagira ebisiyaga talizaala buli mukazi awagira ebisiyaga talizaala. Kati obugagga bwe bakuŋŋaanyiza n'amawanga gonna ge beewaana nago mu myaka 10 mu maaso bijja kuba byaffe abaagaana ebisiyaga. Yes, kubanga tikino ekintu tulina kirengerera wala bo baagala okusaanyaawo ensi nga beefuula abalengerera ewala baagala ensi eno ekendeere baagala kampeyini ya kusala ku muwendo gw'abantu abali mu nsi depopulating the world balaba ng'obuwumbi bw'abantu obuli mu nsi bukunukiriza mu mwenda mbw ensi ezitoowereddwa bwe be bagitonda era balina n'ensala y'omuwendo gwe baagala esigalewo mu nsi. In fact kitiisa nnyo bakola buli kisoboka okulabika nti omuntu addamu kwala naye mu kukikola ate nabo beetugiramu ye sitaani okuba nti alina akatuli ku bwongo akola ekintu nga naye yeezingiddemu ye takimanya. Sitaani atuukana n'olugero olw'Abaganda ewaffe Masaka bagamba nti sebusiru bwa njoka zitananyinizo kati zo ne survivingirawa zirowooza nti zinaawona ziruma buli nsondo omuntu ne yeenyola eddagala lyonna ne ligaana n'akutuka ne zifiiramu munda. Kaala ne baana abakulu abapika ebisiyaga ate nabo babirya balina obugagga bungi nabaga nti weekulidde akabazi kugulu kasiteteeko likakasiriza ddala nga beesiga bugagga bwabwe. Kati mu kwesiga obugagga bwabwe ffe twongere okunyweza obutuukirivu bagenda kukunkumuka nga tulaba nga nabo bwe baagala tukunkumuke nabo bwe bagenda okunkumuka. Kati kye tulina okusaba Katonda kwe kutuweera ddala amagezi gazze gakyabulako musumba amagezi gazze kubanga kinategedde era ekizaamu amaanyi nti waliwo ensi eza Africa ezibadde zirindiridde zirabe Uganda ensala egenda kubeera etya ate nabo batandikiraawo eggwanga erya Ghana gyo baaliyisa eteeka ne president waliyo yatalisangako mukono yabadde alinze alabe kooti egenda kusalawo etya Uganda pesi seeta his excellency Yoweri Kaguta Museveni bravo. Yes, eggwanga erya Kenya liri mu bubaga era nalyeteeka liri mu bubaga engeri yemu ligendera ku nfudu eri Tanzania naye eri mu nkola yemu bonna mbo badde balindiridde okulaba Uganda
kinatambula kitya butereevu. We are the power of Africa. Kugambidde nti tutegedde kyokkola. Kyeŋŋamba nze kyembadde ŋŋamba nti amagezi tegannaba kujjanga be tugeetaaga. Bagenda tuwendulira entalo tutiŋŋane ffekka na ffekka. Twetaaga okugenda ku stage eddako tukitegeere nti abantu bano bwe muba muganye okufa nga mulya bisiyaga then mugenda kufa emmundu. Mugenda kwekolamu entalo ezitalina makulu kuba wano wenyini wetutudde mu Uganda mulimu abantu nga bw'omugamba nti kola statement ku bisiyaga bigaane zaamu bannayuganda essuubi aga nti otandise ebyobufuzi otandise obukodyo bwa Museveni obwo obukodyo obwo eyo diversion ku divertinga bakiyita kujja ku mulamwa obajja ku mulamwa atweka byolese bitujja ku mulamwa. Kibuzo kyangu kibuzo kyangu nnyo yogera kweri bannayuganda ku bisiyaga oyimiriddewa okitegeera so kati abantu abalina endowooza ng'eyo nti okudiscussinga procreation nti ebeera diversion abo bwe batyo bangu bakukozesa okusaanyaawo Afirika ate tebali mu Uganda mokka bali mu bulinsi bagenda bafunayo abagwagwa bulinsi balinayo abagwagwa abatunda obulamu bwabwe ne batunda n'ensi zaabwe ne babawaamu ensimbi kandi ne batafayo ku binaddirira. So kati twetaaga amagezi obutatunda nsi yaffe obutatunda kontinenti yaffe amagezi amalala ge twetaaga okuba nga twekolera eddagala abantu bano amagezi agasooka tugafunye tuganye okwawukana n'okuteesa kwa Katonda. Ekisiyaga tukiganye kiri mu tteeka mu Uganda. Twetaaga amagezi ag'okubiri okumanya tuli ba Luganda tuleme okutiŋŋana tebatuyingiza mu byabufuzi bitwawulayawula. Twetaaga amagezi ag'okusatu okwekolera eddagala abantu bano tibawoneka nti buli kantu ke tutonyeza mu kamwa k'omwana ke tukozesa ku bantu abakulu tugema kano tugema kali endwadde bwe balukawo be batuwa eddagala. Kakati bwe tuba tetwekoledde eddagala bwe mugaana pulaani E nga bajja ne pulaani B bwe mugaana pulaani B nga bajja ne pulaani C bwe mugaana pulaani C nga bajja ne pulaani D balina pulaani nyingi. Kyogambye nti twetaaga amagezi Afirika yonna si Uganda yokka twetaaga amagezi as Africa. Ndaba amagezi agasookawo ge g'okutegeera omulabe okutegeera omulabe kati tumumanyi naye omulabe yatupenetratinga nga bwe nkugambye nti mu Afirika yonna mu buli ggwanga eriri mu Afirika bayinamu abagwagwa be bakozesa bayinamu abagwagwa bakozesa kati abagwagwa abo be bakozesa Katonda abalabikire baagale Afirika okusinga ssente baagale obulamu bw'abalala okusinga bwe beeyagaliza obulamu obwabwe kubanga ne bali tusaanyawo nabo tebali bawa bulamu nabo bajja kubatemula bajja kubajjawo. Kati bakozesa wiki point yaffe nti tulina abantu abatakkiriza na kukozesa resources Mukama ze yatuwa ne bafuuka abayalanga n'ettaka tulina we tuyinza okulima tuyisobola okwekulaakulanya. Kati abantu abo be bakozesa betusabira Katonda abawa amagezi bategere nti babakozesa. Ekyokubiri Katonda atuwa amagezi emikola tubirina emiti tugirina emirandira tugirina buli kimu tukirina twekolera eddagala naye batuteekako amateeka mangi nyensi tenabakufuna bwetwaze nti ne bwofulumya eddagala olina odiweereza ewaabwe be balikakasa nti likola kyewuunyisa naye nga gwolikoze kakati bobo bakola eri abo baliweereza mu Afirika ne tulikakasa. Yembeera eriwo tusaba abakulembeze ba Afirika nga beegatidde wamu babeere n'ebibuuzo ebiri ku lusho bwe bityo ffe tukakasa bye bakoze ewaabwe nti bikola. Ekyo musumba ndaba ate mujjamu ensonga y'okwekiririzaamu
yes twetaaga naffe okutandika okwekkiririzaamu si kwekkiririzaamu kwokka naye okwerwanako eddagala twalirina okuva edda nkitadde ku mutendera kati ogwa Africa nga Africa nti senga Africa naffe twekkiririzaamu nti tusobola okwekulembera obutalowooza nti eddagala asalawo nti eddagala likola bate likola abeera owaffe owawano tubeere n'ekitongole kyaffe mu Africa ku bukulembeze obwaffe bwa Africa nti naffe tusobola okwekakasiza eddagala eryaffe ery'ekifirika nti likola ye Ssematalo oyo kyeŋŋamba oyo ye Ssematalo kubanga ffe katale kaabwe bw'obanga oyagala okubajjako akatale omanya oyingidde mu Ssematalo Katonda alina otukuumira abakulembeze ba Afirika kubanga anaavaayo n'ensonga eyo n'agikakasa bajja kumwetola bajja kugezaako nnyo okumutta naye bwe tuba tuli united ne bwe bamutta wabaawo abalinga ye 199 basigala balamu so olutalo lw'amaanyi nnyo okubanga tusobola okwekolera eddagala musumba lutalo lwa bwetwaze lutalo lwa independence era ekyo kyonna kizingirwa wamu mu independence nti abakulu bano bamanya nti bo bakitegeera ffe ndowooza nga tetunakitegeera nti okufuga omuntu omufugira ku bintu nga 2 oba 3 osooka n'omujjako ebyenjigiriza n'otamukiriza n'atetegerera mu byenjigiriza omudizayiningira byoyagala otereke mu bwongo bwe owe basookera kati we baavaawo ne badda ku byokulya ne bagamba nti bw'ofuga emmere omuntu nga gw'omuwa emmere era gw'osalawo ki kyakola ki gw'osobola omufugira awo kyova olaba olwaleero tulwana ne GMOs olwaleero ekyemmere ekyo kiriko n'eddagala era abafirika abatalengera Katonda kye yatuwa ate nga tebalengera mu biseera by'amaaso balya ssente ne bayisa amateeka aganaafulumyanga ebimere ebikolerere ne batunda ensi yaabwe emmere n'eddagala bikwatagana engeri gye bikwatagana kati g'oyogedde ku ddagala nga vaccines zono zetufuna oba eddagala lyetukozesa okuba nti tulijja bweru naye ate waliwo emmere gye batandise kampeni ey'okufugira ku mmere nti olwaleero ogenda okusimba emmere oteekwa kugenda ku dduuka lyabwe ogula ensigo tokyasobola songa bajjajja baffe ensigo baagiterekanga era kyali nga kya muzizo okulya ensigo nze kye neeralikirira musumba nti wetugenda okutuuka awazibu kwe kunoonya enkoko gye tuyita eŋŋanda kigenda kutuuka ekiseera ng'okufuna enkoko eŋŋanda kijja kutubeerera kizibu nga tulina woogijja kuba enkoko kati eziriwo n'akakoko akato bwe kati akavudde mu ggi olina okukawa eddagala katandikira ku mpiso naye ng'eyaffe enkoko eri gye tuyita eŋŋanda oba ennyankole ey'edda yeekuzanga yokka kati ekyo ezaffe zino enzungu zino ezaffe olwaleero zetulina zetulya olwaleero oteekwa kuginoonyeza emmere ogiwa emmere obeereawo ng'alabirira omwana naye nga luli enkoko ezaffe ziri era zetulina ewaffe gyenva isingiro ezaalibwa buzaalibwayo nga egenda neyeekola ki olutalo lunene so babala kutufugira ku mmere batufugire ku ddagala ku byenjigiriza ebyo bisatu awo basuubira okuba kati n'ekirala batufugire mu byobufuzi ebyobufuzi bye byasooka batufugire mu bino byonna biyitira mu byabufuzi butereevu mwe babiyisa so bajjawo enfuga eyali enfirika ne bateekawo enfuga eyaabwe nti buli myaka 5 ye gituukayo mutandikira ku myaka 2 okutandika okwetegekera ate batoyani anaafuga emyaka 5 egiddako kati ekyo nakyo bulwadde obwekika ekyo bagunyu ntemina kyamusobola kwekolera enguudo zenyini zembadde mwekoledde muzookya amaduuka ge mbadde mukoze mugookya abantu tebasobola kutegeeregana ku nfuga eyava mu bazungu tebasobola kukaanya nabe wenyini ewaabwe batawaanya bwe baali bakyusa obukulembeze obuwedde Trump ng'awanguddwa ekifo kyabwe bateeseza ekisinga okubeera ekikulu tebakiruma ne bakyokya Capitol building tebagiruma ne bagikuba neyaka omuliro bwe batyo obwo obufuzi bwe butyo nabwo bubalemye okukontrolinga eno titubusobola simanyi mukama yajja tutaasa musumba naye abasajja mukama ajja tutaasa olaba musumba batuuka n'okwagala okufuga
mu bye baagala okufuga n'amazzi agali fresh nabo baagala bagafuga. Omanyi nti wano Uganda waliwo endagaano gye baakola Abangereza nti omugga Nile, amazzi g'omugga Nile okubaako kyogukolerako kyonna oteeka kusooka okufuna olukusa butereevu mu kuzimba ebbibiro eryawana ejjinja. Omanyi nti tuteekwa kusooka kugenda twebuuze ku Bangereza. Tulina okusaba abakulu abalina kyokka endagaano yadda nnyo ya busente obutalina makulu. Amazzi Mukama yagatweweera. Bamanyi nti Nile erina amazzi agali fresh butereevu. Amazzi nange neewuunya bw'oba onyumizaamu n'abaana bava e Somalia bakubuulira nti si buli mazzi nti mazzi. Amazzi agagawushe era nali neebuuza kiki ekitawaanya amannyo g'Abasomalia. Amazzi gali kasita ogateeka mu kamwa amannyo ng'ogookeza amannyo nga gasiridde. So naye mu byonna twogedde bingi ebyobulamu buno bwe tulimu naye olutalo terugenda kuggwa nga tetunnaba kutuuka mu ggulu. Mukama ffe yagamba bw'ati Yokaana essula 16 olunyiriri olwa 3:3 tebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku. You can imagine emyaka 2024 ensi yalimu ennaku seeno gye tuliko kati naye waliwo ennaku buli mulembe guba n'ennaku yaagwo naye wabeerawo abagiyitako eyo ennaku nga be beekwata Katonda. Yaga nti mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. So ensi bw'etasala magezi kusimba mabega wa Mukama waffe Yesu tetugenda kumalako naye bwe tusimba emabega wa Mukama waffe Yesu tujja kumalako, tujja kuwangula. Era nkisaba buli muntu atulaba era atuwuliriza fubanga bw'osobola Katonda atwale ekifo ekisinga obukulu mu bulamu bwo. Katonda atwale ekifo ekyokumwanja mu bulamu bwo. Kimu bibiri ng'oyogera Katonda, kimu bibiri ng'oyogera Katonda. Neighbor omutegeeze ku Katonda, omutegeeze Katonda byayagala. Tetusobola kusurvivinga nkwe za mulabe Setaani. Abazungu nabo sibe balina omusango oba aba China oba aba Russia oba abaki alina omusango bamuyita Setaani eyakolimirwa n'akasukibwa mu nsi eno gye tulimu. Talina walala waali ali mu nsi eno gye tulimu. Bwali wa kavuyo ensi agifuula ya kavuyo. Bw'oba onoomuwangula olina kwekwata Mukama ffe Yesu. Era Abayudaaya baakisangamu obuzibu bungi nga balaba kabaka w'Abayudaaya azaaliddwa naye ng'ate basigadde wansi wa bwakabaka bwa Kayisaali. Ne babuuza naye kaakati yeggwe oba tulindeyo omulala. Kaakati nga kiba kizibu nnyo Yesu okubayulizaamu ne bakitegeera nti ensi eno erimu obwakabaka bwa mirundi ebiri. Gw'osalawo bwakabaka ki bw'osubscribingako. Oyinza obwa Kayisaali oba obwa Katonda. Naye era n'akutegeeza naye tosobola baweereza bombi. You can't serve two masters. Yenusu eri butereevu. Ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, ebya Katonda mubiwe Katonda. So ensi egenda kubeera mu muliro, ensi egenda kubeera mu kavuyo, ensi egenda kubeera mu butali bumativu. Buli muntu ajja kuba alina kyeyemulugunyaako. Bw'oba oyagala oyite mu bulamu buno weekwate Mukama waffe Yesu eyawangula ensi. Amen. Musumba ndowooza kubadde kwebaza anaawe atuwuliriza naawe atulaba kubadde kwebaza kwe tukoze eri kooti tafuta ssemateeka n'abalamuzi n'omukulembeze w'eggwanga ne paalamenti kye twakola tetukyejjusa. Yes. As a nation. Tewali kye twejjusa n'ekimu. Kale ndowooza tukyuse emboozi Musumba olina we watusuubiza nti ogwokuna guno tuteekwa kukomawo ku nsonga ya omukyala obuvunaanyizibwa bamaama eyo ensonga nkulu. Yes, tetugenda kukyusa nnyo nayo bulungi we twakoma nekitandikiraawo wano wendi kati nagasseewo dda. Tetugenda kukyusa nnyo, tugende New World Order yemu yeno yeddira omukyala n'emujja mu kifo Katonda kye yamuteekamu n'emugamba jangu osobolera ddala okubeera ng'oli omusajja
in fact omusajja tena kyakusinga ereta ebisiyaga era yemu yekwata omukyala nemujja mu kifo Katonda bwe yamuteeka. Katonda yamuteeka wa bibirikale a wife is a helper mu byawandiikibwa eyatonda omusajja n'atonda omukazi. Yes. Yatonda omukazi nga muyambi. Good. Ayamba ku musajja naye si kwenkanankana na musajja n'akamu n'akatonda era ensi etambulira mu mirembe bwe mubanga mutambulanga gwe musajja ono nga ye mukazi nga ye muyambi. Kati New World Order egamba omusajja nti alina mu bode enkyamu. Abasajja gye bali abeewunza nti bakazi. Kukwewunza kisuka kukwewunza. Kwemamaaza mpayo ekigambo awo ekyolunyankole ekigamba kitya kugwagwawala kwenyini. Kugwagwala kya lunyankole simanyi nera kugwagwawala kwenyini. Omusajja noga nti oli mukyala. Era omusajja ono gwe bayita Donald Trump alina ebizibu n'abaddugavu bingi era abaddugavu mu America tebamwagala nnyo n'abali mu Afirika n'ebivumo bye yatuufu mu kyabijjukira naye ate mu bukulembeze bwe nze gwe mpagira kubanga agamba nti tewali muntu ateekwa kwesiriwaza nga bamutonda musajja nti agende mu toilet z'abakazi nti mukazi tayinza kukkiriza bakazi kubeera ku risk nga abagwagwa befudde bakazi naye nga basajja bagende mu toilet basharinge n'abakazi kubanga mbu bawulira nga bali mu bode enkyamu bateekwa kubeera bakazi. Yajjawo facilitation eyali eyamba abo abeeyita abakazi mu magye ga America. Actually y'amapeesa ganyiga gonna gakwatagana na kunyigiriza bantu bano abaagala okunyigiriza ensi. Ebimulwanyisa era bamukuba left right bamukubisa media bakola bate bamuteekako emisango mingi naye nze nga bwe ndowooza Donald Trump aliko omukono gwa Katonda kubanga n'emisango engeri gyagifuluma ewaabwe tebali kunguzi naye afuna emisango 5 gyonna ne gigenda n'afunayo emirala 10 gyonna ne gigenda naye nga ebirowoozo bye bikwatagana bulungi n'okulwanyisa enkola eya Setaani. Era takwatibwa nsonyi okwogera nti ye mukristaayo. Takwatibwa nsonyi okuyimusa bendera ey'obukristaayo. Okiraba kati ate bo bali Katonda ekigambo Katonda kimenya mateeka. Watugamba nti batuuse ne ku kirowoozo ekijjamu erinnya God mu moto yaabwe tebakyagalamu. In God we trust. Bo baagala kijjamu bayiyadde ekirala bagamba nti out of many we are one. Look at that. Out of many fools nze bwe nkijjuzaawo out of many we are one nga kyebagezaako nti bangi nnyo bava mu bitundu bya njawulo tewali mu America yennyini waddala kakati nti naye oluvannyuma lw'abangi abo diversity ne basigala bali omu bakyalina spirit ya America ekitali kibi naye ate kyebagoba kyekyabafuula kye bali ekigendererwa kyekiri ekyokugoba Katonda mu gundi. Uganda yina okwanjuluza emikono gyayo gyombi eyanirize Katonda kubanga mu nsi yonna mubaddemu amawanga aga abiri agogera Katonda mu mmoto zaabwe. America ngegamba in God we trust. Uganda ngegamba for God and my country. Kakati munnaffe ye Katonda takyamwetaaga. Ate wano era bw'oba olaba olutalo lulinga ng'oli versus Uganda and America wano fetwongera kunyweza we uphold for God and my country. Bali baga nti ekyono kye mukola ekyo kyogandi for God and my country mulemedde ne ku nkola ya Katonda mwekulira akabazi kugulu. It's a grave mistake. Bayina ebigambo ebizitowa
bulira ekigambo grave mistake oba okoze wesimidde entaana wesimidde entaana kati Uganda tukanye twanjuluze ekifuba twanirize Katonda n'emikono egi tulwane ne new world order abakyala tubajaguza tubasanyukirako tubebalizaako Katonda naye amazima ge gano nti Katonda yabawa ekifo n'abaami n'abawa ekifo abakyala ne babeera bayambi era ne baba n'amaanyi matono amaanyi gaabwe si ge maanyi g'abasajja n'emisinde gy'ensi yonna tebasobola kuddukana basajja n'omupiira gw'ensi yonna tebasobola kusamba na basajja basamba bulungi naye tebasobola kusamba na basajja sitaani abalimba nti benkana n'abasajja ate basukkuluma nako bwe bulabe bukka bwe twafuna okusesetuka okuva mu kifo kyabwe ekyawo bwa Katonda we yabasimba y'ensobi Helpa si munafu si munafu n'akamu n'akatono ekyo obalabanga abazungu nga bakyategeera bagamba nti emabega wa buli musajja ow'amaanyi waliyo omukazi abantu bano be batukkakkanya abantu bano be batuyamba abantu bano be batuwabula goolo baziteebera mu baami baabwe olunaku obwongo lwe buliyagala okuva gye babukweka nga tuwali abulaba nabwo kaakati buveeyo bwambala essuuti omuntu ajja ggwa eddalu n'alabye statistic wiiki ewedde eyava mu kitongole ekyebibalo Uganda Bureau of Statistics wabaddeyo lipooti eyafulumye ng'eraga nti abakyala bannakyeyombekedde beeyongedde mu ggwanga Uganda naye tebannaba kumala kubala tebannaba nakutandikako bakola reports eno census yejja ye census ne wabawo reports za bulijjo ezifuluma bulijjo eyalaze nti abakyala bannakyeyombekedde beeyongedde ne mpulinamu okutya nenzijukira kyewaŋŋamba wano nti bino byonna bye tulaba mulimu ebigenda okuvaamu waliwo obubonero nendaba nga kona kubuuliro kalinga kabonero kennya butereevu kasita bakugamba nti gwe abadde ayamba bakunyigiriza gwoyamba yalina n'okudda emabegawo nti nawe osobola okuwasa kati awo be bannakyeyombekedde kati ekituufu kiri nti Secretary of State kumpi yaddukanya America naye si ye pulezidenti yabeera nga minisita wa president kati bw'atandika okubeera na ambitions abeere pulezidenti kitegeeza takyayamba pulezidenti wabula aba akolerera kumusuula bw'anaamusuula yalinnye waggulu okiraba kati bannakyeyombekedde bajja kweyongera kubanga pulaani ya Katonda egamba nti love your wife ate negamba wife nti submit to your husband ebyo ebigambo bibiri bw'obikyusa amaka gaba gasasise ne Katonda tabeera waataweebwa respect ojjukira nti Katonda bw'akola omuntu yamukola mu kifaananyi kye omuntu Katonda gwe yakola musajja omukazi yava mu musajja lubiriizi yava mu musajja lubiriizi olwava mu musajja kati omuntu eyakolebwa mu kifaananyi kya Katonda ayagala ekitiibwa nga Katonda bw'ayagala ekitiibwa naye yakyagala ku levo ya muntu era nga naye Katonda bw'ali provider n'omuntu ono yakolebwa mu kifaananyi kya Katonda era naye provider era nga Katonda bw'ali love n'omuntu ono Katonda gwe yakola mu kifaananyi kye naye asigala ajjudde laavu okiraba ffe ng'abasajja tulina kye tusharinga ne Katonda kinene okusinga abakyala
because he created us in his own image. And then he made this woman a helper, muyambi. Omuyambi ono si munafuna katono. Tebasobola kubanga bagenda kuyambako naye ng'ate akuyamba tanakyagattako. Ekiseera kituuse. Omuyambi bamugamba nti naawe wenkana nti ekyo kyobadde ogattako tokigattako nti kuba mwenkanankana n'ono gw'osinga oba osinga n'omusinga butereevu. So nga twayogera twakuba ekifaananyi eky'omwami n'omukyala ne tukuba ekifaananyi nti omwami driver omukyala kondakita. Abantu bano bwe baba nga bakoledde mu layini yaabwe ebbaasi etambula kidduka era kitambula bulungi n'abayingiramu benjoyinga kubanga kondakita ono yaweebwayo ebirungo ebyenjawulo ayaniriza asikiriza abantu okuyingira mu bbaasi basasula basanyufu ne driver naye n'aweebwayo ekike ali focused bbaasi eno okubaako gyetuuka eteekwa okutuuka ku destination. Kati yalimbalimba kondakita nti driver aveeyo naawe okwatemu ate ne bw'oba okutemu driver tafuuka kondakita gw'osalawo ani afuuka kondakita lwe lutalo lwennyini. Kati driver n'afuuka omusaabaze. Kati mu kufuuka omusaabaze omuntu ono ataaweebwa skills na talanta ey'okutambuza bbaasi agitambuza nga bw'ayagala. Yeerondera kondakita naye tayina skills kubanga omukazi bw'afuuka driver n'alonda kondakita ate nga baabagambye nti balinga omusajja ono omukazi kondakita tagenda kuba na hospitality ng'omukazi gy'ateekwa okuba nayo okwaniriza abantu kuba naye bwana aliwo kaseera buseera naye asobola okuvuga oli avuga bafaanana so bonna bakambwe. Waŋŋamba ekigambo nti eggwanga erikulemberwa abakyala kabenje kennyini dibafu era singa Hillary Clinton yayitamu ensi yali ewedde kubanga tukkiriza oba tugaane tuli mu kwerwanako ne Mukama atuwa ekisa tugezaako okwefuga tugezaako okwekolera amateeka agaffe tugaana ge batuteekako naye ekituufu kiri nti as for today nga tebinnakyuka America poliisi yansi yonna America ekyafuga economy zonna bw'ozigendamu statistics ziraga economy ya America ekyali waggulu mu nsi yonna. China yogeddwako nga beri yakubiri n'ebigambo mboozi America ekyafuga. So gamba nti Hillary senga yafuuka president Clinton kandi badde kabenje ensi yandibadde ku bulabe driver yali akyuse nnyo musumba batulaba tebatufuna bubi nti tugamba nti omukyala talina busobozi yayina obusobozi obunene kubanga yayamba ekifo ne role eye ndalako abantu bonna okwebaka obulungi mu nnyumba omukyala abaagabudde kasitamwe bakanga mukkuse abaafumbye omukyala helper Bible emwogerako mu Proverbs 31 nti azuukuka nga obudde bukyali bwa kiro kuteekateekera enjuye n'ateekerateekera enjuye omukyala omwepankanako omukyala tomwepankako bw'atuula mu pozishoni ye kati bwe bamujja mu kifo kye ng'obuzibu buzze era yubose negenda okumala okubala kuno okwa 2024 kyemanyi waliyo okubala okubinda bina kubanga kubeera after 10 years ejja genda okumala okubalanga bannakyeyombekedde bayinza oba bali mu 9 ku 10 nakyeyombekedde kiba kitegeeza nti abakyala kati abali mu buvunaanyizibwa obwa families abakyala abali abesasulira rent abezimbidde ennyumba zaabwe abalina abaana baabwe nga bataata tebalabika bajja kuba mu 9 n'okusoba. Kati ebintu omuntu alina kwerabukira yekka kubanga eno kampeyini yansi yonna omuyambi gwasinga
omuyambi olaba guwagamba n'omusajja ogula ettaka gwogamba n'omusajja okuzimba ennyumba kuba bayibuli ega nti omukazi azimba ennyumba mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye omusirusiru ajabya bayibuli kyegamba ekyo bayibuli kyegamba ndaba nga ekyogera nga kirimu amakulu amakusike tekiri direct nti omukyala omugezigezi yazimba ennyumba ndowooza mu kuzimba ennyumba boogera kuteekateeka boogera tebagamba kweyombekera boogera ku nteekateeka oyogedde bulungi omukyala yakuteeka mu layini yakuteeka mu layini omukyala bw'omufuna ogenda okulaba ng'ofunye flaska ogenda okulaba ng'ofunye ekikopo ogenda olaba ng'ofunye entebe mu nyumba ogenda olaba nga kuliko akatambaala obulamu gye bwatandikira eyo gye butandikira ogenda okulaba nga buli kimu nga kikyuka ekivaamu nga ne poloti muginoonya tewaliwo musajja w'amaanyi nga talina mukazi ategeera kati omukazi okumujja wali wabadde ategera kyenagambye nti obwongo bwe buliyagala buveeyo nabwo bwambala esuuti nga ggwe buyimirirawo bwetengerere lyeddalu naye nga Apollo ekikumeekengera abantu kati batulaba naye batwagala nnyo olwekyo ekitumeekinga ekitakuba kkerere ekiri eyo mu bwongo engalo tulina emikono tulina ebigere tulina buli kimu tulina naye buno obuntu bwe buzooliga buno obwongo buno bwe bucyankalanamu sisitemu yonna bode yonna ng'ewedde kaakati obwongo butuula ne bukalira n'owangala emyaka gyonna nga bakuwa ekitiibwa honalebo ow'ekitiibwa honalebo tebufaayo oba babuyise buhonalebo oba tebabuyise omuyambi w'amaanyi okusinga gwe babeera bayamba bw'aba holdinze position ye. Tulina eddakiika ziri 3 musumba naye mpulidde nga ekigambo kiri ndowooza kyali bafeminists abo ab'emyaka egyo ndowooza bwe bakipropagatinga ne bakiteeka mu bantu ne batandika okugamba abakyala mbu what a man can do a woman can do better. Ndowooza yali ndowooza eyo gyoyogeddeko ey'okwagala okumupika ave mu loolu ye Katonda gye yamutonde. Ani kifaanaganira nga bw'ogamba nti ebigere gye bisobola okulaga obwongo busobola okwanguwa okusooka nayo. Naye obwongo bulina kutula mu kifo kya bwongo ebigere bye baakola nga bye by'okutambula. Do you understand? Yes. Emikono bigisobola okukuba oba panchi oba ki obwa komando bonna omuntu bw'alina obwongo bwe bugande busobola okufuuka bukomando era tokiwakanya bwe bukufuula naye tebusobola ate kifuuka tebusobola kyekolera ebintu bingi bitasobola okwekolera bode ne bicomposed ng'erimu ebitundu bingi kati mu bitundu ebingi Katonda yatonda bw'ati omusajja gwe mutwe omukazi kye kitundu ekisigaddewo omusajja gwe mutwe omukazi kye kitundu ekisigaddewo tekijja kukyuka ogezaako okikyusa lyeddalu lyeddalu muntu ajja kuyingiranga mu nnyumba ye mu kikomera ng'alina ebintu bingi eby'obugagga ayinza n'obutafuna musajja amwebakako okumuzaala mu baana n'agenda bagula sipamu n'azigula eyo mu banka mu spam bank nabire n'abaana nga bana basobola n'omukola bino bye bakola n'afulumya banna mulundi gumu n'akivaako science ajja kukola ebintu bingi ne wajja kusigala nga waliwo ekibulawo ekintu kye bayita essin is to lose a mark wateekwa okubaawo ensobi ekoleddwa ekibi kiryoke kibeerewo bwe ziba ttiimu za mupiira twogere mu lulimi lwe bategeera tewali goola enywa nga tewali nsobi wateekwa okubaawo ensobi ekolebwa goola okunywa kaakati ensobi ekolebwa okugamba nti what a man can do you can do better ekigambo kirina obutuufu bwakyo ebigere gye bisobola okulaga obwongo busobola okusookayo naye tebabutonda kulinnya ku ttaka ebigere bye birina okugenda so obwongo birina okusigala mu pozisioni yaabwo omusajja n'alyoka atambula ensi n'agimalako
kinyweze tuve ku mpewo musumba kinyweze kati no program erabika nekulujja tukwogera nekubakyala era yes kubanga bino bye twogera tebakulima nti it is in vain Bible eraga nti waliwo be bayita ba remnants abafikawo ng'omulembe gwonna gwononese Katonda afissaawo kati ebigambo bino bye twogera bigenda kubaako abantu bebiyamba bafikewo however much bagenda kuwaga nti omusajja kyasobola okukola osobola okikola n'okusingawo ojja kikola otuukeyo naye owulire nga tolina kyokoze kubanga bajja kukubuuza nti omwami waaliwa era ndowooza tujja kukola fe bajournalist tujja kwewa obuvunaanyizibwa tunoonye ku bantu abo abantu abo batuukirira n'obawuliriza obulungi ojja kuwulira nga ayina naye emboozi eyiye ate nga ndala nnyo nga byonna abikoze abantu abakyala bakimeekinze nnyo abakikoze ne bagamba bakimeekinze naye ojja kumutuukirira naye akugambye nti nedda kyowandibanga kyolaba wano ng'ate kirala nnyo obulumi ne holoness gyawulira abamu bakwata wanuwe mu Uganda emabegakaawo twafuna ekintu ekipya bakiyita wanuwe bw'okwata ekkubo eryo tewali kudda nabo tebakyenyumiririzaamu bakwata wanuwe bamaanyi nnyo bw'aba yali asangiddwa alina omwami yali overshadowed talina gy'oli musanga omwami kati omwami yafiireyo abo nabo banakyombekedde mu ngeri yaabwe kyembadde ŋŋamba nti ojja kusanga nga yatuuka nga byonna ebitiibwa abirina naye nga muli mu mutima nga yeejusa agamba nti nedda naye waliwo ekimbulako ekyo kye bayita mu bayibuli kye bayita obufalisaayo okunyirira kungulu naye ng'olinga amalaalo nga munda waliyo omufu naye nga kungulu onyirira Yesu yagamba abafalisaayo temwe muomwo abeefuula abatuukirivu munyirira kungulu mu bantu muli bakitalo naye Mukama amanye emitima gyammwe. It's an abomination to highly esteem what God positioned somewhere. It's an abomination. Kyamuzizo okwewanika gye bataakuteeka. New World Order eina order jejjawo ey'obwakabaka bwa Katonda. Twatandise nga twogera ku Uganda bweri yabazira ffenna katubalirwa mu bazira okugaanira ddala kibayita ekisiyaga. Ne tugamba tulina okugenda ku level eddako okugaana abantu abo okututeekamu entalo okuttiŋŋana. Ne tugamba tulina okugenda ku ddaala eriddako to protectinge obulamu bwaffe nga twekolera eddagala. Ne tugamba tulina okugenda ku level eddako okulabika nti ebyenjigiriza tubiteeka mikono gyaffe bibeerenga byaffe naffe tukole bye tuteekeddwa okola si kufuuka akayibuza documents z'abantu bali kuziterekanga mitwe gyaffe. Ne tugamba tulina okugenda ku level eddako okuprotectinga emmere yaffe. Kati tulina n'okutwala eddala lino okuddayo okumanya nti Katonda yakola omwami n'omukyala, omwami nga gwe mutwe, omukyala nga ye muyambi. Omwami naye atalina kitundu kya wansi guba mutwe ogutalina mugaso. N'omukyala atalina mutwe nakyo kiba kiwuduwudu. You can't be complete. Nti twogedde omukyala okwagala okubeera nga yeemalirira naye ate tujja nakufuna akakiwuduwudu omwami nti naawe omwami era okubeeraawo kiwuduwudu era omukyala oyo gwe balowooza eyeemalira gwe bamuyita kyetwala atambula nga taliiko amugambako talina ayinza muga nti talina gwe atya nti ajja kuddeeka saawa bwe ziti buli muntu alaba mulabe kubanga aba abulako. A man is made whole and complete with a woman, with a wife. A wife is made whole and complete with a husband. That's it. Tokikyusa. Musumba ekigambo kyogere. Tuli mu kusaba n'okusiiba nga tusaba Katonda atuwa omukisa. Omukisa twagutematema ku Sande mu nsonga eziwerako tujja kuzaako enjiri ogitegeere. Naye mu bintu bisatu bye nsobola okugamba omukisa kwe kubanga okyali mulamu, omukisa kwe kubanga olina amagezi, omukisa kwe kubanga otya Katonda.
olwokutaano lwa wiikendo tulina night prayer togisubwa yesembayo mu Apple jangu tusole mu maaso ga Mukama ku Sunday nga 14 tumaliza ekisiibo ekyennaku 14 ate twongere okwagala Katonda twongere okusabira ensi yaffe ebeeremu emirembe. Omuzungu bw'agamba nti kooti etaputa ssemateeka ekyo kye yakoze okuga nti etteeka lyayita bulungi era mu bulambalamba bwalyo ekisiyaga kyakubonerezebwa bwonna bwe kisangibwa mu Uganda. Omuzungu n'aga nti mwekulidde akabazzi kugulu kiba kitegeeza tulina okwekumaakuma omuzungu aleme okukozesa ate bannayuganda bannaffe ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama abankuumire. Mukama batukuumire katukome wano tujja kuddamu wiiki ejja agange nze Principal mbazigaliza omukisa gwa Mukama musibe bulungi tugende tukole era mweraba.